Bano bagamba nti Mbabazi yakola omulimu munene ddala okuleeta obugulumbo n'enjawukana mu kibiina kino wamu n'okwonoona omusingi gwakyo. Ku ntandikwa ya sabbiiti ewedde, Mbabazi yalangiriranga bw'agenda okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti w'eggwanga nga kino kyaleeta ensasagge mu kibiina. I greet you wherever you are. It is a great privilege for me to address you. I come before you today to tell you that I'll be seeking your vote, first within my party, the National Resistance Movement, as its flag bearer, and later on in the whole country for president in the 2016 presidential elections. Bonno abavubuka ba NRM bagamba nti bagenda kwanganga mwami Mbabazi mu lutalo lw'okuyingira mu State House. Tuwulira abana Uganda tebabalimbalimba ntino omwami Mbabazi ayagala kujja mu NRM. Ayagala okuyuzayuzamu ekibiina asobole okujja nga independent ng'akwatagana bano opposition. Kadoraba bona bakoze alliance emu. Bw'okola alliance kitegeeza wemala okukwata obuyinza buli omu ajja kubanga alwana n'amaanyi okulaba nti asobola okudividinga national cake buli omu ng'atwala okayagala. Tetugenda kukkiriza ate nga tulina president omu ayinza okuleeta abantu bonna omuntu gwe gumu. So twagala kubuulira nti already tukimanyi ndino mwami Mbabazi already ataddemu sente nyingi nnyo eyo walala. Twagala okwebuuza sente zivaawa ate yagamba nti ffe tuli ba fortune hunter. Ate twenoonyeze byaffe ate kati yanoonya ki naye ayenoonyeza yekka. Namala alabudde bammemba bonna okwewala okubuzaabuzibwa wabula bakolerera obumu mu kibiina. Mu kiseera kino ekibiina kya NRM kyolekedde omulimu omunene okuzza bammemba baakyo ku mugendo nga neeyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Profesa Gilbert Bukenya avuddeyo n'alaganga bw'agenda okulwanyisa ekibiina mu kalulu ka 2016 obutafuna babaka bamala mu paaliyamenti n'ebifo ebirala.